Mukunja tasera bayawukanye ne King Sheebah. Mukunja gwe tuze tulabe yagenda naye ebula ekata namfunira ne passport namtusaneko gwo omutindo gwo mwamulabirako namtwala ali mu studio bayawukanye ne King Sheebah. bayawudde bafaaji era tebakyakolagana kati kyatuseewo njogeddeko ne Mukunja olwaleero agambye nti ba social media in-laws bayitiridde okunozinga mu bizinensi yaabwe mu afeya yaabwe tebamanyi bintu byabwe gye byatandikira naye buli omu ajja n'awaama neyeefula omuwi w'amagezi waani wa Sheebah nti Mukunja yakwata essimu nga alaba Sheebah avuddemu omuntu n'agiwa Sheebah mbu Sheebah n'agenda n'ateekawo essimu we bati mbu n'aggyamu engoye mbu Mukunja agenda okulengera nga kuliko akagambo nti live nga Sheebah tali mu ngoye abantu live bagiraba oba byakuwaayiriza mbu Mukunja nadduka emisinde najjawo mangu essimu nga live tennaba kugendayo ng'agenda ku live ng'ali bwereere kati mbu n'afunamu second thought n'agamba oba omuwala tannabatereera essimu gimuggyeko naye n'agamba essimu kankole ki kanjimulekere mbu n'agimuddiza mbu kati abantu b'okukyalo n'abantu ba social media bayitiriza okuteekamu Sheebah ekintu ekigamba nti nno mbu gwe oli aseti oli big deal eriani eri Mukunja atasera oshegedde mbu kati ekyalita Sheebah okubeera nga awaganyala nga takyamira ddagala nga manyi nti buli kyakola akikolera Mukunja era bwe yali asiba ebibyo okuva awaka eddagala lye ery'omutwe yalireka oshegedde yalireka n'atwala engoye ze yajja ekkata n'atwala engatto eddagala n'alirekera Mukunja limuyambe mu kumutereeza omutwe. Hadijah ejjo kyabadde kivulu kya David Lutalo. Bukiki treatment Lutalo gye yawadde Spice Diana yandeetedde okwebuuza nengamba naye tuli kuki wano nze bukyanga ndaba David Lutalo simulabangako ng'akutte ku mukyala yenna nga bazina abakwatako Shakira yamukwatako naye ng'olaba kibulamu yamukola bw'ati okwo tekubakwata oyagala akwate wali naye takwata omanyi Lutalo oyo naye nga nze okusinziira bwe nalabya sirabangako David Lutalo nga azinamu embeera nga gye yazinyemu ne Spice Diana nga takatya nga tamutya akafiiringa pozi n'ekyokulala kye nalabye Spice Diana kyeka y'omu ku bakyala bakyasinza okugaba mu Uganda yasinga mu bayimbi abakyala ngamba okugaba ssente anti yasinga anti we ngamba okugaba abantu bayinza okitwala bulala omutima omulungi omugabi ogaba ssente omutima omulungi omugabi Spice yasinga okuba n'omutima omulungi omugabi mu bayimbi abakazi yes kozi mulayeko ng'akola charities ez'enjawulo labeko ng'akutte ku ssente n'aziwa bayimbi banne like real money n'aziwa ne bafaani ne gy'ayimbira agaba bwe kiri so kati agaba naye agaba ssente ntegeeza omutima ogugaba ssente oba ogugaba ebyo ne Lutalo yamuwadde ssente teyamuwadde kintu kirala kyonna ate nga yamuwadde kawesti n'akakwatamu anti awo okwatamu yakuttemu bya stage naye nga era yasosemuwa ssente I like Spice Diana's energy I like the way she smiles kakala kako kali so bright tafanana nga bana abakyala b'ebizigozigo abalala. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ayimba music abuulirira ate azimba alina akayimba akapya bakayita eddembe ly'abato omuli obubaka obukwata ku baana n'abakulu kanoonye ku YouTube channel Mariam for Children ne Facebook Mariam Music. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties.
We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Amanya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli wano eno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Basamwe egaali omukutu gwa Captain Music. Nga bafaaki naawe. Naye nze nabagamba sibatya. Era obagamba bulijjo. Era nti sibatya. Nti eno show temuli hard feelings. Nyumirwa otambula ogende. Era oyo abeera takoze okuyiga. Otambula ogende. Oyo aba tayogeddwako ku TikTok tetumwogerako. Exactly. Naye ffe twogerako abo be babeera boogeddeko. Kasita bakufuula ensonga ku TikTok ffe tukwogerako. oba oliko ensonga. Nga twogera lwaki bakufudde. Okitegedde. Biki ebitatambudde bulungi n'ebyatambudde obulungi. Bwe kiri in the TikTokers edition today mu Captain Music eze Hadijah Kigozi ne Captain Luja. Beeranga musanyufu okubeerako wano. Every week. Ekyesanyu tokiyisaawo nnyo bano abantu basala omugambo. Mbeera musanyufu okubeerako wano olina okugamba nti obeera musanyufu okubeerako. Naye bano abantu bona nti babinterpretinga bulala. Bangi abagala okubeerako ku Captain Music naye nga tebabeerako. Amazima gabeera mazima. Yeah. Wali abagamba nti Lujja na Hadijah. Babadde ki? Tebweteekawo. Ndi mukwewayiriza. Weteekawo nnyini. Naye wabula bannange tewessaawo. Wessaawo kwepuutinga. Weepuutiikawo. Naye Lujja akola atya? Gende mu show. Babuulize ddala kuba ndaba speed gy'onvugira. Nkuvuga speed. Gwe oba ojanjula. Tendezeemu. Yaleero janjula. Naye naawe. Oyagala nkutwaleko omulimu. Janjule. Yanjula show. Kale omulungi atwala ku Captain Music mugamba mutya musiibye mutya bigenda bitya mwasuze mutya okusinzira wonna wosinzira okuba ng'otulaba omanyi waliwo abaakazuukuka maakyazi waliwo abali mu kunyuka waliwo abali mu kweteekateeka mu lunaku awaliyo obwakaziba nga bagenda kwebaka so yeye ensi Katonda engeri gye yagiteekateekamu tetugirinaako kumanya okuleka okukkiriza ebigirimu nga nayo weeri okutambula naye si tebavuga speed. Mwekiri enkuba yakedde kutonya bannange abantu abali singo mumanye ennaku yammwe enkuba bwe beera etonye ekwata blanket weebika empolampola okkakkane otherwise tokola ebintu ebitasaanira nga ki tobamanyi abali singo bakola biki bazunga we bati ne badde eno ne badde eri ne bassa abantu amazimu ne babeera ku live n'ebulwako emirembe basingo omuntu n'asula ku live ku TikTok ku live ng'ali okwo nonga nayo n'omukyalo omulungi bw'ati ekimubeeza ku live ekira anoonyaako ki naye tukyogereke abantu mubeera ku live ku ssaawa okuva ku 7 ate nga bali nno mu Uganda twaligambye nti oba omuntu ali US obudde bulabika bukyali bwa misana nkuba Hadijah we bakasaawa meka nze ne bakasaawa nnyo ez'ekiro nze nyingira wakasaawa emu n'olumu n'essaawa emu ensanga ebeera late amazima ate ku weekend era nze sikyagala Lujja nze nkoma kacaayi ne mmala n'enzirayo awaka sikyakala ebyo bintu ebyokukyokala nakyakala ngenda ku university kati nakoowa twayambalanga obukondo n'oyimirira n'otandika okuzina n'obeeranga gwe baleese nga oba nga gwe baasasudde obudde ne bukya kati agamanyi sikyagalina Lujja kyova olankubiriza abawala temubuka stage n'abasajja temukiriza kubuka stage buli kimu kikole ogenda otuuka wootuukira kati nga wano wendi tomanyi kyogenda beera nkya nange nali ku university nga simanyi nti ngenda Kigozi gamumpeereko ono mwami nga simanyi nti ngenda beera Kigozi so byonna bikola obimaleyo nga tokyalina kyoyayaana kati abantu bagenda mu bivulu nze nga ndi waka nga sifiirwa nina emmotoka yange ninamu akasente kange maaso ogenda naye I just stay home
Kati singa omukulu akuba essimu wakati w'essaawa 5 ku 6 ku 7 nga w'obimanyi nga neebase kumukwata aba yaakubye kubanga aba mukulu. Naye kati waliwo bafaani abayinza okussa amasimu ekiro nga weebase nogaa naye ono faani afa kinensi. naye banaye bafaani abatukubira ekiro babuulire naawe kasita naawe oli omu ku basereebu. Nze siri sereebu, bakubire bagambe. nze bankubiranga kyaliwa kyova tebatya kunkubira essaawa yonna. Nze bannaye saagala nnyo bantu ne bankubira nnyo nnyo ekiro. Really omuntu osooka n'okeberako ku ssaawa ziri mmeka n'osaba interview ku ssaawa 8 ogw'ekiro. Really bantu mmwe ate n'omwana wa buwala omuntu akuba essimu asaba interview anko gwansumululidde. Okay, thank you. mbuna amazzi Security lindako katwa kagenda mu mazzi basobola okuweera okatwa amazzi ate oba kuteeramu obulinga amazzi gennyini epesi nabo gyebwe n'onywa n'okkirira. naye abantu abatabannammwe n'ababaloga muyina ennaku ennyo ng'okera ole Hadijah Kigozi kubanga omufuta okutta si kubonereza. Omuntu afa n'agenda n'abeereyo mu bulamu bweyo ate nawe nomwana n'omwegattako nga okitegedde oluvannyuma nga taboneredde nga tategedde nakyamussa. So kibeera bete omuntu n'omuwayo second chance notatuukako eyo level. naye ate n'oyo asobola okukola munne ekibi n'amutuusa ku kisembayo naawe tuleke. Anti era n'omuntu abonyaabonye omuntu ku nsi obeera ng'omufiisizza oba ng'omufiisizza munno. In fact gw'okutomera munno mu accident embi ng'ogimutegekedde mutte mu busi munno n'asigala awo ng'abonaabona atalina muggulu awo nkutwalirawo ku kakono kuba kakono ye mugundi ye mulema yali ku gundi ku TikTok n'ologa munno n'abeera awo nga bannaye abantu beekoze ebi. Ate eyo embeera etwalidde ddala abantu bangi mu depression. Omuntu aggwamu eddiini ogenda okulaba omuntu atandise okugamba nti oba Mukama gy'ali ng'atandise okwebuza ebibuzo ng'essubi limuweddemu. Kyovola abantu bangi bagamba kukola ekibi akwerabiza Katonda bwe kiri bavuddeyo ku social media nga beekyayi ne batandika okuvuma abantu abalala lwa nsonga nabo tebeeyagala nga bo. Kati omuntu nga teyeeyagala abeera anayagala atya abantu abalala. Buli gwe tulaba nga ye ogugwe gwakufaayo tulaba nga omuntu ogugwe gwakufaayo abeera teyeeyagala aba yeekyawa kubanga tewaliyo omuntu avuma omuntu nga teyeekyawa naye aba teyeeyagala. They have nothing to lose. Mama banvumya nnyo oluba amandu yina oyina oluba ani agambi laba nowootidde obadde omanya mu emphasizing. mama mbuulira no oyina dog face No, dog face si kivumo. Totya. Nkuza mu luzungu kati. Dog face yetya ma. Kati nze nina cat face. Yeno ye baby face. Cat face ye baby face. Because it's a round face. Then dog face yetya bajjajja. Dog face abasajja batera nnyo okubeera nayo abasajja balina baby face. Ebeera face mpanvu. Dog face. Yes. Naye tekitegeeza nti oyina oluba. Then jajja face. Which jajja face? Ani alina jajja face? Ndeka. Obumaani. Ndeka. Abantu. Abaye ndowooza katutandike wamma ffe tusooka mu byaffe naye ekikulu tuba tubyogera nga tebe ebihappening abo bantu. Ndi beebaza okutulaba. Batulaba. By the way mwebale kwagala show yange na Hadijah. Tulaba. I never expected it. Kijja kutambula. No, I mean like engeri gye bakomentinga mbalaga nti they are really following. Waliwo abantu abateekako nga bit pa bit. Waliwo abantu abateekako n'alabako akasooka n'avaako. Naye abantu bakomentinga ng'olaba balaba. Ne bagamba Hadijah n'ayogera ssebo bw'alina embuzi eyaki wagamba embuzi kizolonga. Naye Hadijah bikikyonjaga. Erimu ebibomboola. Nze oli n'agamba bwaze embuzi necessary. I know. Kati leero kugambye olina dog face nkuwaanye togamba nkuvumye. Nkuwaanye by the way. Kubanga abasajja balina dog face babeera cute. Omusajja alina face eya round aba n'agatamatama abeera awo. Otunuulidde ani? Ebitamatama bibuukubuuku babeera babujubujubuju. Bruno alina face yaki? Alina ndowooza dog face. Alina dog face. Is a cute guy. Cute boy. Bannange. Mariamu
Mariam Dora Sembatya. Dora Mariam Sembatya. Tutandika osala omugambo gwammwe gwe twagugobye. Ng'asooka afulumya ka video. Oluyimba lwafulumye video yafulumye. Dora representinze bulungi abakyala. Kati mukono woman representative. Nakulabe ng'okola bi status ebyo. Mwagala nnyo okusudia. Bana Dora. Ati yalo kimuzikumamu omuliro. Nedda abasajja balina engeri gye batumalako confidence. Oshegedde. Kyova olaba abakyala abali mu bufumba abasinga obungi. Bubalemye lwa nsonga abasajja babo babamalako confidence. Omusajja nga talikerako ku makya n'akuwaanako. Nga tali kugambako nti oli mulungi naye ng'eyo gy'oyita mukubo buli muntu akuba endulu nti bannaaye Hadijah Kigozi. The beautiful Hadijah. Oshegedde. Nalulungi wakuno. Omusajja nga ne bw'ovaawo tali kugambako nti oba nkumiisinga. Naye ng'ekituufu kiri mu ye mu mutima. Why? Ayagala kukipingirawo obeeraawo. Gambe nti this guy doesn't value me. Nina okubeera n'ono guy paka njagale. Ako kakodyo k'abasajja. Kababeezaawo. So kati, Uncle Bruno yafulumya akayimba ngalowooza agenda ku frustratinga baby mama. Naye kati ono woman representative wa mukono. Amenyewo namboozi. Tanyigirwa mu ttooke. Oshegedde, omukyala ali olubuto watuukira okuyimirira ku set n'asooka abeera mu video. Toshite ekyangu. Aba akozesezza amaanyi mangi. Obadde omanyi nti ebyo nabyewala paka ate ne mumpita ku video. Yagwe wali eringa ng'olaba ekigenda mu maaso. Buli kimu nga bitandika ndaba neŋŋana erujja oli bweno. Ng'oli mukono. Byagenda bitya kambuuze ggwe. Ndekaze. Era nakati olaba ndi mu byakwewozaako anti Uncle Bruno. Kyaliiwo No, alina okutegera showbiz. Naawe wooli okola ssente. So, ojjamu backinga up tewali buzibu. Uncle Bruno alina okitegeera nti amawulire gabaawo ne gaggwawo. Yaleetera aba sugar mami n'omuto ne bamuyita sugar mami. Kati ani muto? Dora. Okay. Bali nalaba ekikazi kyeru. Ate gwe lujja kubeeru nkutegeera. Mfiirawo. Ofiirawo kubeeru. Okikakasa wandabirawa. Nze nkumanyo enjogera yokka gy'oyogera kubeeru ekakasa. Bulijjo nga ondaba. Enjogera yokka gy'oyogera kubeeru ekakasa. Onaasala omugambo mwana wange. Sisala mugambo naye anyway era okutwaliza wa Dora muto. Si mukyala ali 34. 34 batonna bakufuka desperate naye nabana abavubuka abalungi bakema. Bruno is a hot cake. Atunda yaliko. Bruno is a hot cake, you know. Nize okulaba engeri agenda kikwatamu naye nga tutandika. Tutandike nani apo. So kati Mukunja atasera yagobye Sheebah. Kale teyamugobye naye bayawukanye ne King Sheebah. Mukunja atasera bayawukanye ne King Sheebah. Mukunja gwe tuze tulabe yagenda naye ebula ekata. Namfunira ne passport. Namutusaneko gwo omutindo gwo mwamulabirako. Namutwala ne mu studio. Bayawukanye ne King Sheebah. Bayawudde. Bafaaji. Era tebakyakolagana. Kati ekyatuuseewo. Njogeddeko ne Mukunja olwaleero agambye nti ba social media in-laws bayitiridde okunoozinga mu bizinensi yaabwe. Mu afeya yaabwe. Tebamanyi bintu byabwe gye byatandikira. Naye buli omu ajja neyeefula omuwi w'amagezi waani wa Sheebah. Nti Mukunja yakwata essimu nga alaba Sheebah avuddemu omuntu. N'agiwa Sheebah. Mbu Sheebah n'agenda n'ateekawo essimu we bati mbu n'aggyamu engoye. Mbu Mukunja agenda okujja. Agenda okulengera nga kuliko akagambo nti live. Nga Sheebah tali mu ngoye. Nga Sheebah tali mu ngoye. Abantu live baagiraba. Oba byakuwaayiriza. Mbu Mukunja n'adduka emisinde n'ajjawo mangu essimu. Live tennagendayo. Nga live tennaba kugendayo. Ng'agenda ku live. Ng'ali bwereere. Kati mbu n'afunamu second thought n'agamba oba omuwala tannabatereera. Essimu gimuggyeko. Naye n'agamba essimu kankole ki? Kanjimulekere. Mbu n'agimuddiza. Mbu kati abantu b'okukyalo n'abantu ba social media bayitiriza okuteeka mu Sheebah ekintu ekigamba nti nno mbu gwe oli aseti oli big deal eriani eri Mukunja atasera. Oshegedde mbu kati ekyalita Sheebah okubeera nga awaganyala. Ng'awaganyala nga takyamira ddagala ng'amanyi nti buli kyakola akikolera Mukunja. Era bwe yali asiba ebibi okuva awaka eddagala lye ery'omutwe yalireka. Oshegedde yalireka n'atwala engoye ze yajja ekkata n'atwala engatto
n'atwala engatto eddagala n'alirekera Mukunja limuyambe mu kumutereeza omutwe. Omanyi abo bakyandemye okufollowinga ebbanga lyonna libamazeewo kyoba tetunnafuna na interview yaabwe wababiri. Mu gundi Sheebah ali waffe omulekawo. Mwaka ka video ngamba mbu alina kuyambibwa kubudaabuddi. Okitegedde bwekyo bwe kirina okubeera kati mu ka video ako nga kenakulaze bw'okalaba nga ye status essaawa eno King Sheebah gy'alimu. Ali mu state kika. Yakugwa ku kkubo, yakunywa, yakweyambula, yabinuubule. Okitegedde? Yagambe ki ekyamutadde mu mbeera? Oluvannyuma lw'okuveewa kubanga tasobola kubeera yekka. Tasobola kubeera yekka talina amufuga naye kati wano Mukunja yamutambulizanga ku bigere nga pikipiki nga. Kiki ekyajja Mukunja okumpi ne Sheebah? Kyekyo kye. Ongambye oti? Mwe lujja sibayolwa. Bira wasomye kwajje biri. Kugayiba social media in-laws. Bagamba ki? Bayitirira okugamba Mukunja. Lujja jangu mu show. Jangu tukole. Jangu tukole. Ndi walala. Oli walala. Kugayiba social media in-laws. Bagamba nti nno King Sheebah Mukunja kwafunira akawogo. N'amulekawo. Oshegedde. Ebyo bikyakola. Ebigambo kwegamba ne bisukka ku Mukunja. Pressure ne bikyakola ekigambo kisobola okujja ku nga buli omu amukolera video ku TikTok, buli omu amukuba, buli akola live. Okitegera like otuuka ekiseera n'ogamba naye nfa ki n'ensi. Netubere bamazima. Mama Afina yamuwa miliyoni 4. Yawani. Yawa Mukunja atasa. Kulwa Sheebah. Agulire mama wa Sheebah poloti. Yagigula. Mbu yagigula. Mbu naye nze salabako kapapula. Abali ba video nawe bajja balina okuba bagiraga. No saagiraba. Mukunja nga tava ku live za TikTok. Nze nga nze Hadijah saagiraba naye just nkunyumiza. Oba bakyasonda zeeyongere. Nedda bagula eyo poloti ya miliyoni 4 eya mama wa King Sheebah. Bagigulira Mukunja nankakasa nti poloti bakola ki? Bagigula. So kati ebirungi ebingi Mukunja byazze nga afuna oba King Sheebah byazze nga afuna. Biretedde bakiri mu lulwa bali ku social media okulowooza nti ki? Mukunja afunira ku King Sheebah. Sagala kyemphasize nga kuba sikimanyi. Naye Mukunja nga mumanyi mu ku bantu abalina ekibuli. Asoloti olw'ekigambo kyokka. Ekigambo kitiise Mukunja. Mukunja atia. Mukunja. Mukunja gagambe sumulwa kigambo wali wasa. King Sheebah yasala wave wa wakana agenda. Mukunja n'agamba oba woto bolowooza nti nze mbeerawo ku lulwo kankuleke. N'amuleka n'agenda n'essimu ye n'engoye ze n'aleka eddagala ly'omutwe erimujjanjaba omutwe. Yalireka. Nemayi waliwo ebintu byessa. Mukunja alimire. Nedda. Waliwo ebintu by'ebitanagatta bulungi. Ekisooka Mukunja akolagana ne King Sheebah ng'amanyi embeera ze. Sijja kwogera nti King Sheebah ali kino oba kino. Naye amanyi embeera. Bw'amira ku ddagala adda engulu. Atereera kubanga ekimusumbuwa gwe mutwe. Otegere kye nkugambye. Nti oli waba amanyi embeera z'omuntu gwakolagana naye. Buli baddagala alimu bw'amire omuntu gubeere nga guli wamu ku kyemugamba. Waba atabusa amanyi w'alina omukontroling. Ebyo byonna abimanyi. Naye kyokugamba ne King Sheebah yatandika okuvuma Mukunja. Bwangambye Mukunja. Kumanya embeera z'omuntu. Waliwo omuntu w'omujjanjaba n'olaba nga mu butuufu ono omuntu bw'amira eddagala abeera bulungi. Nga bw'okolamu step n'akuyisaamu eggaali ogamba ono omuwala anvumira ki? Abakkirize bagambe nti Mukunja atuuse ku nkomerero y'ekyo kye yatandika. Kagamba atuuse waliwo okubeera nga waliwo ky'oteekateeka. Ajja muddiramu kubanga bo beetegera omanyi buli muntu mu nsi Mukama yamukolera omuntu bwe bakola ki? Bwe bakolagana nabo. So nkakasa ndooza ajja muddiramu naye yayagadde alage ba social media in-laws. Nti ono omuwala mbadde simuwagalako ki? Money. So nasalawo okuggalawo social handles za King Sheebah zonna. Era n'akayimba ke basembayo okufulumya. Yabadde agambye nti nako tagenda kafulumya. Bakoze yakayimba. Kesigalize balina obuyimba buna. Oba buno oba buta. Bwe bakola naye mbu balina akabadde mu studio. Ke babadde bagenda ofulumya. Naye omwana yafuna ati linnya lya King Sheebah. Yagamba nti no bamugamba afaanana Sheebah. Ne baana mmwe kati kimukisusizza. Interviews gye namuggyako. Watyo yagamba nti abantu b'okukyalo bonna bamugamba afaanana Sheebah. Katwaki yeyita Sheebah lyokka ne yeeyongerako erya King. Nanti yayagala ndowooza ye abeere King oli abeere Queen. Buli muntu alina icon we gwagira gwa following gwayagala. Agamba mu bato
Sindi yamuggyeko kya King Sheebah n'amutwalako eri wekiri ne baana mumujoga kale nga tuvudde ku Mukunja atasira ne mukwano gwe poza aba mukwano gwe abeera mukwano gwe sister we mpozi obulumi obumuluma Mukunja nga tetunabagenda ku nsonga ndala agamba nti yagumira abantu bye bamuyiteeyo mu kkubo sebo omuyimbi w'eggwanga mbu buli watambuleyo bamugamba oyo yeebaka n'omulalu we bamugamba mbu kimuluma naye sacrifices zonna zaakoze n'azikolera King Sheebah ne musalawo mumuyise bwe mutyo people mumukolere live mumuvume mumukube mumukole buli kimu naye njagala okugumya buli muntu okuva ddala ku Mukunja atasera paka ku mukyala babi Kyagulanyi paka ku Hadijah paka kunze ebivumo bagenda kutuvuma abaana bakola batya abaana olaba bavuma babi Kyagulanyi kati olonza Hadijah Kigozi ne bali kiki ekipika abaana besiga ki byavumika ng'ogyeko ne babi abaana abo bw'ateekawo kamera ng'ali yekka bw'ati omuzimu kuba gumugamba nti kati yogera kino yogera kiri ogenda goinga viral yogera bw'oti kubanga taba yekka byogere kiki katutandise okutya amangu awo nze nzijukira bivume ekyange ekisooka nkimanyi luba omwana yagambye mbu obugaati obw'ataano oba obugaati obw'ataano bwe butya wabulabako tukole wetute byebivumo tubireke bye bavumye tubireke kati kimu bavudde kiki ekitawanya mbu sipiiki teyabasanyusizza supiiki ye Canada nti teyabasanyusizza naddala ani maama w'eggwanga we yaseseemukko yalabyenga balabyenga akudaala kwegamba enseko mu supiiki zezabizadde nengayo supiiki eryokke yabadde fayiri anti we yaseseemu balabyenga abalaata obuki kati ne bamuyisaamu eggaali yegwe ka supiiki kakusanga katya ka supiiki sikayinaako nze ndeka ka speech skyna ya speech ndeka we were represented abana bakuba speech badna mbwera nkubulira abana bye bayogedde sagala mukinteekeko abafeeka abo naabwe mbwera olulala bw'obeera nga tosobola kugira kola kikugera speech hiring omuntu nga Lujjango ono mbwa akuwandiikireyo ka speech kijja kubeera okembwa omuntu okuwandiikira mukwogera speech oba kugikuwandiikira anti kati bibiri byanjawulo omuntu ng'asobola okusoma speech bulungi nga bagimuwandiikidde ne wabeerayo omuntu akuwandiikira speech ekiro n'ogiyisaamu amaaso n'ojja n'ogyogera n'omanya kikyogenda okukola nakikyogenda okukola omulungi mu kwogera nga naye tamanyi abantu lwaki balina ba managers balina ba PR balina abantu ababategeerera omuntu atula wansi n'agamba kati Hadijah bw'otuuka ku gundi ku Captain Music gamba boti ne boti ne boti kino kitandike wo otandikira wano malira wano yes bona tosukka layi okitegedde tobuukawo sawo gye mutututte wowe ekitewe kino okubeera so kati abaana ne bagamba nti yabadde yeetaaga ne bamuwandiikirayo kaki kasupiiki era kwogera kamanyi okwogera okwogera amanyi okwogera she's a good spokesperson ayogera bulungi naye abantu balabye nga abalaata mu eyo speech ate abannayuganda balina enkwe babeera bakwagala bulijjo okolamu ensobyeja nebeerabiza ebirungi byonna byokoze nze natidde kankubuulira tugambe nti tebalina mukwano nze sibamunaayo gwenzo wammwe gwe muwaana gwe musuuta olaba waneno ne bwabeera landiroodi ng'akubanja nga buli kanaku omusasula omwezi gumu ne gugana n'omugamba bro nina amunja kuwa omwezi oguddako ogenda okwesanga ng'oli ku mawulire nga landiroodi akusabudde kyokka nga bulijjo omuwasse I know nze njagala okubulira omuwala yammanjiza ku Facebook ngali ku university gwe netaaga okuwa story yange nze bakubanja nga buli wamwazzeeko ngatto kiki nedda yali landiroodi wa dduuka ng'oli ku university nali mpangisawo ku Centenary Park nga nawe nsabrenting nga ntunda jewelry nze nali nga nkola handcraft oyo nga mbukola ne mtunda eyo ku campus ne mbutambuza mu nsawo ne mbuguza abantu ne nga kanfuna akafo ne nfuna ekifaawo
omuwala yajja ku Facebook yange byebiseera nga tukyawandiika ku timeline nammanja Hadijah nsasula nammanja ssente n'agamba gwoli wano wemitigulira neno ku Facebook ngeno tukubanja leta mangu ssente za renti kati omuntu asigala tamanyi rent ki oba wa nnyumba oba wa dduuka ayina omuntu akubanyengako ku renti naye omuntu ayinza okukubanja olugoye nga weewoze olugoye nze kyo kyebaza katonda seewola ngoye ku university naye nze abantu bajjanga ne banneewolako bino ebyekiwala ebyo tukitegedde nti bajjanga ne banneewolako naye ebiseera ebisinga nga bonneewolako olugoye lwange nga ndukuwa Hadijah lekana ku ssaawa eyo ku mwana wa university olaba nakati gwoba omubeera mwagala muje munneewoleke ngoye nze ndukuwa siruddamu kitegeeza gwoba wadde oba tomwagala mba mwagala bagamba love is sharing mba mwagala naye sheyako nedda bannange kambabuulire osobola okubeera ng'oyagala omuntu naye n'okutekinga precaution kintu kikulu nnyo osobola okuba ng'oyagala omuntu naye ye nga takwagala mu ngeri y'emu nga gwe gy'omwagalamu ddala abawala mwewalana okitegeera so kati omuntu okutuukako eyo personal level y'okujjako yazikeko olugoye nze okuva edda engeri gye nakula nga bansomesa nti teriyo byakweyazika kuba nga naakambe abantu nga beeyazika akambe ewaffe tunajja nakusaba akambe najja nasaba omunnyo kati nze nakula ndaba ewaffe nga abantu bajja ne basaba naye nga teffe tetugerayo ne tusaba ewaabwe oshegedde so kati kyankulira era nze nga sisobola kwazika lugoye ate ne mala nenziramu nendwambala nze nga sirukubanja naye nga ndukulekera gwe paka ne weebanja kubanga abawala bedda obalaba bweyewola ng'olugoye nga bw'otalumusaba taluza niba naye n'abantu balina omuzoogo si bedda bokka nga bw'otabulumusaba talukomyawo olaba omuntu omuwa ssente bw'otazimusaba tazikuwa azizza ate bw'omujjukiza ennyo ate ng'akimanyira ensonyi nga zifuulamu obusungu so nze nakula nakimanyiira nga bw'ojja no neyazikako olugoye n'endukuwa bw'otaluzza nga silusaba kati nno nzalweke baŋŋamba nti mu bino ebya ssente seemanyiiza nnyo kuwolaawola naye neemanyiiza okugaba ate ogaba kyowulira nti osobola mbolayo emitwalo 10 kankuweyo 2 omanyi muganda wange kankuweyo emitwalo 2 nsanze ndi bubi okusinga okweretera ebizibu mu dda wetutyo wetukola exactly so kati munaye byebyo omuntu osobola okubeera ng'obadde naye ebbanga ddene omukoledde ebirungi bingi n'okola akantu aka najja n'akubanja abantu bwe batyo naye oyo omuwala teyalibadde ye kujja kumanyiza ku Facebook naye era naswalaswaleyo yonna ku campus mu lecture room nzenna nga naswadde naye terusi bagamba Hadijah ofunangako ku kizibu n'omanya n'oyigira mu bantu n'omanya n'abantu abakwetoolodde ate nga byebyo byebiseera Centenary Park we bagiyuguumya simanyanga Stekasi eyagala gitwala simanyanga ekizimbe kya Sarah bakijjawo awo okitegedde ne tumala kupya omwezi nga mulamba nga wasibe kale ng'embeera mbi kubanga bawala ba university twabeeranga balungi nga tosaba bula rent kona wonya awo wenjagala abasajja bedda bagabanga ssente olw'obulungi nga ne wobeera tolina kyokoze abasajja bedda be basajja abakuwanga lifuti nga talina kyagenda kukola kibi kikyamu kyonna so kale kintu ekitera kikyukemu n'akutwalako n'akuzza naye kati abantu emitima gyafa bwe yasomako ku university saba kino tuyamba abazadde abaweerera abaana ku university so kikyukemu nga tubawa tuition yako ebisigadde obulungi bwawe bubeeyimirire no mulembe kati gukyuse kyovola abasajja mwafuuka bakodo sente kati muzijja mu bakazi omusajja akukubira essimu n'agamba mbu bebi siina mafuta bebi njagala kusiba nviiri si wa university omusajja mukulu muyimbi business partner omuntu just yajja in favor of love oshegedde so kati ebintu byakyuka singa edda bwe byali nkugambye edda ng'okyasoma ku ssomero not even far away like let me say 6 years ago wasanga ng'omusajja n'akuwa lifti nga talina intentions edda n'akutwala oba n'akusaba ennamba ye n'agamba let us hook up later oshegedde oba any other time naye right now omuntu akuwa lifti n'otuula mu mmotoka era abawala mulekerawo kwetuzatuza mu mmotoka z'abantu omusajja akuvuga n'akutwala gy'ayagala nga tolina ky'ogambye mmotoka ntintinge nga tolina nawe ogenda kukubira ndukuba nduulu sawundi tafuluma n'osooka n'okigwako so kati abantu emitima gyakyukira ddala gyakaluba kati awo wenkugambira nti
like 6 years ago abasajja bagabanga sente nga balinga ngaba abalalu ne sente zaaliwo ndowooza I think so zaali nyingi n'omutima omulungi mu bantu gwalimu naye sente zino zikoze ebintu bingi empisa embi n'ennungi it is money ng'omuntu akusanga n'agamba shia oyagala kusasula rent sente mmeka mitwalo 800 ngandi akusonyiwa nga takiinaamu buzibu ng'agikuwa tagenze naawe tomuwadde ku bibyo ali awo ng'agifuwadde buwi gwe balandiroodi bakyakola ebyo si balandiroodi ngamba abasajja I'm talking about men in general balandiroodi luli emabega olwa ssente nnyingi nga ye omwezi taguyinamu buzibu gusigaze naye mpe ebyange abo sabasinkanako nze mbadde nga nsula ku apartment sente tusasula mu banka tokwasa landiroodi really okujjako oyo landiroodi w'okudduuka ate mukazi muwala samanga tuba tuli awo ng'omwana yavuma mama wa gravity bamutadde nga bamutadde batugaba bagenda musiba myaka 15 neŋŋamba musango kyogwo musibisa omuntu emyaka 15 naye munnange oluvannyuma ne bagamba mbu eyo yali exaggeration ya social media nga jasi abantu bongeramu supu bamusalira emyaka 2 omwana yakola ate omwana ye yavuma ate teyavuma mama wa gravity yekka yavuma abantu abalala bangi anti bonna ab'eggwanga n'abayisaamu eggaali osobodde omumiti namusinkanye bambi agamba ki oluvannyuma lw'okumuta agamba nti ali depressed naye yeekyawa nze nagamba nali namukyazaako dde emabega nenkugamba nti abantu abasinga abakola ebintu ebibi babeera beekyawa baba beevaako oba oshegeera so yeekyawa yeevaako kyova olaba he has nothing to lose alabanga ensi eyakoma yetaaga counseling yagamba ali depressed omwana yagamba ali very depressed naye yeebuuliridde kyatuuseeko kye bamutuusizzaako yeebuuliridde ajja kuba bulungi ajja kutereera so ne bamusalira n'avaayo ayinayoko omusango omulala gumu waliwo omukyala atamusonyiwa okusinziira ebivumo bye yamuvuma nti yamuvuma nnyo n'amuweebuula nnyo agezezzaako omunoonya amwetondere yamwetondedde jjo mu vidiyo naye oyo omukyala takyalaba vidiyo zange so tajja giraba ajja musonyiwa naye vidiyo tekimala amunoonye nako mu buntu amunoonyeeko ndowooza mu buntu naye anti bamugamba agende yeetondera abantu bonna be yakosa ku midiya sindowooza asobola obbamalayo mu lunaku lumu osobola omuntu ng'agambye siriiwo kubiraako enkya tobamanyi abantu bewaso byabwe babeera anti buli kintu kiba n'omuwendo gwakyo gwe lwaki oyagala obisange nga kyangu okusanga oyo gwe wasobya ogambye nti nno olunaku lumu tekisoboka mu lunaku lumu tayinza bbamalayo naye abanoonye mu buntu abeetondere ajja banoonya mpolampola ekirungi nti gwe wamulayo mulimu okwetonda mu ye yeemenye nze neewuunya abaana ba tiktok oba oyogera naye waneeno nga mulala olutuuka bw'ati ku kamera oba omuchina alina kyeyongeramu mu tiktok ng'oli baba agenda live kimwambala sina mu live nde ku vidiyo omuntu neyeteekawo neyeekwata n'ate wamu yadde ne time egamba nti kansevinge mu draft nsooke neerabeko mpanda ntya omuliro lujja mmuwa ntya nateekayo immediately naye nze nkubuulira ekintu ekiri ku baana ba tiktok nange nkakasa kyantuukako like a feeling came into me ebintu bibiri byankosaako mu bulamu eyo gye tutambulira mu baclients n'ogenda oba mu kitongole okubaako nekyokola n'obeera ng'oba ovuga emmotoka oba n'ofunamuko something n'owulira obusungu ng'owulira ekintu ekyo oyagala okikoleko vidiyo oshegeera ng'owulira oyagala okikoleko vidiyo abaana ba tiktok simanyi kibaliko bw'omusinkana in person hey Hadijah how are you yenna omulaba nga ali lovely naye woogenda ku tiktok page ye owunga tulebyeko n'abantu abakulu nga bwe bamuteerawo kamera afuuka kirala naye nga kamera bwevaako era muntu mulala yebali yes so kati simanyi ki kye bateeka mu kamera oba omuchina oba abantu abakwata ddala essimu za muchina koza abantu abalina iphone ate tutandika bibozi byo totandika bibozi byakunyigiriza bantu gwe ng'oli agina iphone simu mama tagikozesa Hadijah tagikozesa kiri kyafuuka nga kimuli jasi nga bwona okwata obeere mu klaasi
abantu bagambe nti Kigozi wuyo yakutte iPhone naye ng'essimu ye entuufu naawe ogimanyi. Hadijah Kigozi ne lujja ku TikTok edition tuba tunyumya mboozi nga we zitambula. Ebitatambudde nnyo nga oscrolling tebiyiwo nnyo. Oluusi naffe tubibuusa amaaso naye ekyo kye musinza otutambulirako ekyennyennyo kye tuvaayo ne tuba nga twogerako nga twogera ku nsonga eyakireese bwe kyaggweredde n'ebikirimu ebikireetedde okuba nga kitrendinga bwe tutambulira awo. So tulabye ensonga y'omwana oyo yali avume mama Gravity yateereddwa tugimaze. Bamutadde ne bamugamba agende ku mikutu egy'enjawulo yeetondere buli muntu gwe yasobya naye nno n'okwetonda si kwangu. Oba oswala nga yeetonda nalaba Sheebah kato nga yeetonda naye nga baaba wamaliriza ayisaamuko kalayini awo ng'ali guilty nga tebakusonyiwa nga nkola ebyange. Kyokka oyo Gayi omu ku bloggers abaali abamanyi mu ggwanga naye bannaye ensi esobola okukyukira essaawa yonna mweyise bulungi babuulira nze kyovola mbeera ommotoka yange nenyambuse nebiramu nesirikira omwo siina ganzijamize. Abantu baano bajja abantu emiziso bw'onsanga nga ndi awo nkirinze nsiriise pitaako buyisi odduke omuleke. Era bw'otambuuza siri kubuuza nti kitombuuzizza nange bwe nnaakusanga nga nkuyitako mukwano. Yeye nkola bw'ojja n'ongamba hayi nange nga smile atakunyeze tomunyega atakulumbye tomulumba akulumbye ng'omulumba. Kyovola nze nayiga okukola nsobole okwetuusaako ebintu ebitono bye naali ayandde oba bye naali maze obudde nga nsaba abantu abalala. Ngambye nti ebitono ebitandikibwako kubanga waliwo omuntu ajja n'akugamba nti mpaayo 2,000 n'ogamba bannange kati nze bwe mba siina 2,000 nzisaba ani? Okitegeera? So munnaayo obulamu bwe butyo. So yeye mbeera nga tulina Hadijah ejjo kyabadde kivulu kya David Lutalo. Bukiki akaana ako ka Spice kakikuba. Spice yakikuba. Lwaki otandise na Spice yakikuba? Kubanga Spice engeri gy'ali mweru y'omu ku bakyala abeeru ababadde ku kivvulu era yabadde bright anti si muyimbi. Ogamba mu bayimbi? Njogera ku bayimbi. Yabbye show y'abayimbi bonna abalala abakyala ababaddewo n'abasajja okusinziira ku anti kati omugole w'olunaku engeri gy'akutreatinzeemu eyina engeri gy'ekufuulamu special. Oshegere Lutalo yawadde Spice obudde bungi. Treatment Lutalo gye yawadde Spice Diana yandeetedde okwebuuza nengamba naye tuli kuki wano leero batugamba Roger ekya tulaba bino kwagane tusoberwa naye maye kiri ku TikTok kati anti engeri Spice gye yabadde ayimbiramu Lutalo nga ne Lutalo bye yeekola eri Spice. Nze bukyanga ndaba David Lutalo simulabangako ng'akutte ku mukyala yenna nga bazina. Abakwatako Shakira yamukwatako naye ng'olaba kibulamu. Yamukola bw'ati okoteko bakwata. Oyagala akwate wali naye takwata. Omanyi Lutalo oyo? Manyi mutabani wange. Mutabani wange. Wow. Lutalo is my son. Lujja ye taata. Mukulu wange taata we ye mwami Lujja Robinson. Oh really? Weruweru. That's good. Mweyinako wamu Luganda. Lujja. Ate tosudiye nnyo. Lutalo yatususizza ku mwana waffe Spice. One yageze n'akwata akaana wanne kone kamukwala ne kamusiga sene nga taata ndi wali ngamba yes anti ziba zina okudde wa taata mu mbeera emu oba endala. Omwana wakola taata oba oyina ssanyu. Wasanyukiddeko kitaawo. Mwana. Wasanyukiddeko omwana wo. Ate okimanyi nga taata olaba abaana bakola ebyekikulu. Omulembe guno gwonoonese bataata be basupportinga abaana naye nga nze okusinziira bwe nalabya sirabangako David Lutalo nga azinamu embeera nga gye yazinyemu ne Spice Diana nga tamutya akafiiringa. Pozi n'ekyokulala kye nalabye Spice Diana kyeka y'omu ku bakyala bakyasinze okugaba mu Uganda. Yasinga mu bayimbi abakyala. Ngamba okugaba ssente. Anti yasinga. Anti we ngamba okugaba abantu bayinza okitwala bulala. Katukole okugaba ssente bane mutufune omutima omulungi omugabi. Okugaba ssente. Omutima omulungi omugabi. Spice
yasinga okuba n'omutima omulungi omugabi mu bayimbi abakazi. Yes, cause mulabeko ng'akola charities ez'enjawulo. Mulabeko ng'akutte ku ssente n'aziwa bayimbi banne like real money. N'aziwa ne bafaani. Ne gy'ayimbira agaba. Bwe kiri. So kati agaba. Naye agaba ssente. Ntegeeza omutima ogugaba ssente. Oba ogugaba ebyo. Ne Lutalo yamuwadde ssente, teyamuwadde kintu kirala kyonna. Ate nga yamuwadde ka West n'akakwatamu. Anti awo okwatamu yakuttemu ya stage. Naye nga era yasoosemu ssente. I like Spice Diana's energy. I like the way she smiles. Kakala kako kali so bright. Tafaanana nga bano abakyala b'ebizigozigo abalala. Anti by the way, wotulya mama Spice Diana, kyekimu ne mama wa Sheebah ya bakyala beeru. N'abaana baabwe kitegeeza baba balina mu konsayo. Naye waliwo kala enjeru naawe gy'olabanga ddala. Nga kala njeru, to be honest. Yeah. Naye nga mu mbeera y'emu, Spice kati akuba live eri. Ey'amaanyi. Watunudde abaana omwana bwe yatandise okusumula eddoboozi comment buli wamu. Yemma. Akana ka Spice. Ate tokasusa the vocals. Tokasusa ka Spice naye nga ka Spice is doing good. Simanyi lwaki guno omwaka ategeseyo concert wamma. Anti tutandikira mu mwaka gutandika January. Twasookera eri emabega. Ye yasooka omwaka. Ye yagulawo omwaka. Lutalo yalinga atuwa show buli January gye twatandikira. Spice Katonda naye n'amusitula naye najja n'ayingira mu January. Babeera abayimbi aba babiri mu Uganda. Omusajja nga ye Lutalo, omukazi nga ye Spice. January nga waabwe. Kati ne basiikana ku stage y'emu mu October mu September. Kati nanti kyabadde bwe kiti. Kati twayingira lockdown ne tugivaamu. David Lutalo n'akyusa omwezi. Nadda mu September. Era ojjukira yatuwa ku Africana. Kati twaze ku cricket oval. Kati Spice n'asigalayo mu January. Kati simanyi oba wano baage buna. Kati ne basiikana ku stage y'emu mu September. Kuba batambula aba. Bannange obamanyi. Mu bya music. Obamanyi nnyo. Wabategeera nnyo. Anti kugambye mwana wange. Ate omwana abakyala bamwagala nnyo bambi. Bayita abakyala baagala David Lutalo. David Lutalo abakyala bamwagala nnyo bamwagaza ki? Naffe abaami tumwagala. Alina dogo face. Alina face. Naye nga kyemumanyiko bambi Lutalo ayimba bulungi. Ate bw'omuwulira ng'ayimba ennyimba ze ez'omukwano otandika okukubisa obufaananyi n'ogamba obamo bambi akasajja akakkamu. Bambi omusajja omukakamu nga bwe nagambye Bruno K waali omutunuulira n'otandika kuba obufaananyi n'ogamba this nigga. Kankubuuze gwe mukazi kati kankubuuze gwe ng'omuwala bambi ono alina wayambira omuvubuka ngansi. Nebanno. Stadium Center. Maama nnyabo. Bambi kalujja. Abantu baagala nnyo omuntu alina character. Alina personality eri calm. Abawala babaagala nnyo. Ziteekamu wadde. Osaaga. Bambi keetaaga okusanyukako weekati. Keetaaga okusanyukako nedda. Aba ayagala abeere friend walowooza toli musanyufu. Amanyi nti bw'anajja mu bulamu bwo bagenda kuleetera happiness or something. So kati ajja n'agamba gwe I have my guy there. Hey, oli guy musirifu. Naye njagala muggyemu ebigambo. So abalowooza nti she's going to bring brighter days in your life. Nga tamanyi nti oli katulako ebisse. Naye tekyaplayinga kunze. Igwe. Nga takimanyi nti oli katulako ebisse. Tekyaplayinga kunze naawe. Kikwaplayingako kikufaananira nawe. Jja naawe. Nze mbeera naawe okowane nonkumanyi. Do I look? Do I have those highs, long range? Nze sikya mu abasajja mu abeesirisasirisa sikyadiringa nammwe. Muli bazibu nnyo. Yeah. How? Omusajja abeera anene nga yeesirisizza nga tomumanyi. Kumbe. W'omala omutegeera ayinza okufuga ggwe. Ne wejjusa. Asobola okufuga n'akuteekako amateeka ate ng'ayogera mpola. Baby sigala. Ng'omanyi asaaga. Njagala gendako out. Toyina gy'olaga. Beera awo. Walayi ng'ali serious ng'okiwulira mu ddoboozi lye nti ali serious. Naye golongoza asaaga. Bafuga. Abasirise. Aba basirise. Akufuga nawe n'otya. Kati kala kitache ennungi ey'omusajja. Mwagala Mwagala ki?
twagala abalungi. Abakyala mwagala ki? Twagala ssente. Bw'obeera ng'oliwo oti hayi nga bagamba nti ali twagala ono mukkakkamu. Ate obeera omukkakkamu nti twagala oli akyamukamukko. Now what do you want? Twagala ssente. We want money tonyumya. Abakyala twagala ssente. Sympathy vote tewali. Tewaliwo bya sympathy vote. We want money. Kati sympathy vote ekola ku mukazi alina ssente. Kati nga bwela Bruno oyo bwagenda nga yeesesa nakulyako. Dola yamadula kyava yagamba. Namulabaawo n'angamba nti tebitambula bulungi nga sobola mmuleka. I know. Sympathy. Ako. Na omuyina ne mu voice mpempe banayize sina naza amafuta gabanayo omusajja talina ssente. Ate ono Guy mulaba mu future alina music omulungi bwe tunakikuba tujja bba tukikubye. Waliwo ekintu kyegera nebuuza nti kati Bruno wabanga ebyaddala mba temuwayiriza ye emmotoka ye. Nange Bruno oba yali. Osobola omukaabyaga amafuta. Soko nziriremu. Kati bana Ani abasajja yagikulaze emmotoka ye. Abasajja bavuga emmotoka zinene ko bakikola batya? Zirira mukaawa. Yegwa Byogedde. Just asking. But on a serious Eye emmotoka ye kale Bruno's car. Ne was that car. Ng'omuntu asobola okusaba amafuta kuba nze nga mumuwayo. Bana abavuga zinezi bakikola batya? Bannange. Abavuga gy'ovuga bakikola batya? Bannange by the way kyogereko kubanga bw'aba ayina akamotoka nga katono. No, we are not here okubulya abantu emmotoka. No, I'm just saying. Kubanga wogamba nti no nga tasobola kugiteeka mmotoka. Kiba kitegeeza akamotoka katinitini. Si mu bubi. Sigambye nti alina katono. Naye just kye ŋŋamba nti bw'abeera nga emmotoka ze basabira amafuta zirina kubanga nnene ng'enywa nnyo. Ng'enywa nnyo naye anti bw'osaba amafuta ga mitwalo 10 ate awo emmotoka batenywa. Eba tenywa. Kuba oba osabye amafuta matini. Oba ezinywa oba weetaaga ati emitwalo 3 ekitono. Oba emitwalo kale nga 2. 2 matono ku mmotoka yo. Ate naye tokisobola. Matono nkubuulira ebyaddala olaba emmotoka gy'ovuga. Kwogera ku mmotoka z'abantu. Yes, but kale olaba emmotoka gy'ovuga. Giteekemu emitwalo 10 olabe kyejja okukola. Girinde gaggwemu. Akalimi kajja sigalayo wansi. Toteeka abantu ku pressure nako oteeka abantu ku pressure. No, we are discussing fuel consumption, my dear. Kati lwaki toyagala to discussing fuel consumption y'omuyimbi? Kale bagamba buli muntu gula emmotoka n'obusobozi bwo. Naye nze olaba lwaki muwolereza? Olw'olumu bigaana. Kiyinza okuba nga olw'olumu yamusabako. Nga tekyali kya buli kiseera. Somewhere asobola okuddako okusaidia Bruno by the way. Ayinza okuba nga yamusabayoko olw'olumu bigaana. Tobeerangako olw'olumu nga bigaanye. Tukole bwe tutya nga tumaliriza nga tukola nga tumaliriza njagala tukole bwe tutya. Let's justify every statement we say at this moment. We are now justifying statements. Omuntu akusabye amafuta ga mitwalo 10. Kitegeeza mu mmotoka aba ayinza okuba nga avuga mmotoka kikaaki. No. We are not saying nti gundi avuga mmotoka eno, but just justifying nti mmotoka kyezigwa mu range y'amafuta ago. Ayinza oba avuga nga Vitiz empya. Kanyu mmotoka Vitiz. Alex kiri kitya? Ayinza oba avuga ka Alex naye Alex mmotoka yadda yaggwako. Suubira muyimbi ng'oyo givuga. Spatio? Nayo suubira muyimbi ng'oyo givuga. IST? Waliwo obwo motoka bwe buti obupya obuliko bupaso. Yeah. Naye bagamba tebunywa obutinitini. Obwo obutinitini we butyo. Oba ayinza oba kale ng'avuga nga Impreza. Waliwo eno Impreza yete empanvu ya wansi. Etali for 1.82,000. No, ayinza okuba 1.5. Waliyo neya 1.5. Impreza yes. Ngawina ingini entono. Soboka. So ayinza oba avuga ng'eyo. Kati awama naye n'ekirala nze ŋŋamba kiyinza oba kyali kyalumu. Kati ekyolumu justify that statement. Kiyinza oba kyali kyalumu kati ayinza okuba bakwolwo yali emmotoka gy'avuze ya sisita we nga tenywa nnyo so oba nga yasenga w'abaana so kibaawo.
kale naye nga nze mmaliza kale kino kigendeerwa na Uganda mwenna. Please wobanga Bebe Cool ne Bato. Oh yeah. Bebe Cool yasoose okulangirira ku kivulu kya gundi. Kya Lutalo naga nti Bato yene kamiliyoni aja approvinze. Yatandika na deputy speaker yalisoko bipostinga ku Twitter. Anti olwo n'asaba. Kati nabano ndowooza ne bajja baagala okukiteeka mu pikize interest. Okitegedde. So ku side zone byo olabe nga kamiliyoni akinamu interest ne Bebe. Nga ne Bebe Cool akinamu interest. Lwakuba ku kivulu obuzibu bwe bwajjidde waawano. Ku side yani Rasta ku side ya Rasta. Bebe Cool. Yes. Awo we yayogeredde ku Mr. Kadingo. Anti yagambye Kadingo yamumala. Abantu babiiriddeko paka we yakikyusizaamu ko n'agamba nti principle. Naye abantu bategeera principle. Gwe narabye Bebe Cool ng'agamba Kadingo namumala mwebate yasooka ne bagamba no. Nategeera nti obuwagizi tajja funa. Nategeera nti obuwagizi tajja funa. Ndowooza abantu badde bawakanya results ze yadde abawa. Mwebate yasooka. Nkitegedde yawangula. Nti Mr. Kadingo yamuwangula. Bebe Cool yagambye yawangula Bebe Wine. Awo ne bagamba no. Otulimba. Awo nageza n'olulimi lukyusemu. Ng'ekya Kadingo fire nga tulirya kya principle. Nga principle kye kivuga. Nga principle kye kiriko. Nange babambi katuseka tumale ya kamiliyoni. Tunabaddira ya principle masa. Tunabaddira bambi. Ne kamiliyoni n'avaayo. Naye najja nayogera ku Bato yemu. So balayika ndooza baalidde kasente. Balayika bafunye business. Business eno yamaze oyingira mu kyayika ndooza baafunye business. So katulinze. Kugamba David Lutalo yawadde kamiliyoni ne Bebe Cool platform y'olanga Bato. Bwekiri nange bwe nalowoozezza. Kubanga oli olwatuuse ku stage kye yasookeddeko. Nono olwazzeeko naye kye yazzeeko. Kati katulidde tulabe. Kuba biri owagirani. Mpagira music waabwe. Nze siva ku mulaasi. Tebakulya ennusu. Kubanga bonna balina music omulungi. Si mu bubi bambi. Yes. Ne kamiliyoni. Bebe Cool alina good music. Kamiliyoni alina good music. Bonna balina good music. Yes. Naye nze njagala nnyo gundi. I think bannange eno Bato weebeerawo. Njagala nnyo abarastas. Abarasta big up mu abatuto olunaku. Naye nga ngambe eno Bato weebeerawo just in case temutwala ennugu mu kintu kino. Kino kyo si kya nnugu. Kyali luli ne mujjamu engoye ne mutandika okweraga alivansi. Bino si bya nnugu leero. Bayambulamu engoye sseba abawala. Ne babanga abeepena. Nga we beefungula. Ne nga abanna. Kino si kya nnugu this time round. Kyali kya sindi. Kino kya music. Bantu bagenda kujja babayimbire music kyokka. Temubiteekamu feelings ezisukka music waabwe. Abudumulasi banaye nabadde ndudde okumulaba. Yanzizizaayo awaka nendaba kayimba ka swimming pool omulundi ogwokubiri. Ate Abudumulasi yatukoza nti? Yagize. Naye yabaddeyo. Wamma yakubyemu awo. Yabaddeyo ku kivulu. Nanti yabadde yakamala okutuwa show pa passport. Omusono gwa Mungu. Abudumulasi yabadde yakatuwa show naawe. Nakunganya. Naye yabaddeyo. Tewamulabi. Ndowooza nazze amaze okuyimba. Era highlights ezisinga zendaye mu kivulu kya Lutalo ye Lutalo ng'atubba olukobo olwasoosaawo n'atumala session yayimbye. Abudumulasi yayimbye, Idi Kenzo yayimbye, Chameleone yayimbye, Bebe Cool yayimbye, Shakira yayimbye. Mbironga asirise. Andrema. Kenzo. Twala mbiro. Omukyala mbiro kwataawo si Kenzo siyewa. Wate yakiyimba? Abakyala mbiro bakayimba. Atoyimba by'otamanyi gundi gwe. Ate wetyo wendi. Choba sagala yimba. Akayimba kalema kapya bana kayimbye ntya. Olinganze. Bakayimba abakyala mbiro. Bagamba baki? Ontwala mbiro. Kati ndo kankusese. Dijja Jasmine mukayimba kakapya yagamba atya. Ondyanga masuuka. Omanyize music nange wate wanyumira bwenyimba ebitali bituufu ate wenyumira obunya genda sima obunya okeyo wali obunya something like that. Naye nga n'akarema weekali tonight. Tonight nako nabadde sikamanyi bulungi bangamba oluli nkayimbemu akapera. Gwe baby yoma pipito.
omulembe gwa Spice Dana naye nakayimba kamwe bakyala omulembe tuyina kugenda nago omulembe tokkiriza kukuleka omulembe siibula abantu tuve wano tubasiibudde mwebale kubanga mutugoberera nga lina Hadijah Kigozi ku mulundi guno abadde tanfiiringa bulungi abadde yeekolaakola ebintu atunuulira abantu kweganga sibitegeera naye nga sho tugitambuza tugiwaludde paka we tugireese wano tukubye essaawa nnamba bwe kiri naye nga mumbeera yemu respect big man there, that special man who makes Hadijah happy olowooza musajja yekka y'amaking abakazi azengambye salute to the man. No, you don't have to salute anything. And of course you know obudde obujja okusalutinga your fans and your friends. No, that is not how life is. Obulamu tebukyetooloolera ku basajja. Don't salute anybody. Simple. So mbadde nsaba show yaffe eddako tutandikire ku eyo ensonga. Don't salute anybody. Obulamu tebwetooloolera ku basajja. Amannya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. So olwaleero tuli wano eno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba nti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.